Katonda bw'oba naye tewali gavumenti esobola kulemesa. Bw'oba ne Katonda teriyo era bw'ebaawo Katonda akukola nga bwe yakola Yesu. Akujja bujja mu gavumenti embi n'akutwala mu nsi endala. Eyo gavumenti berivaako olidda. Gavumenti yaliko nga Yesu azaaliddwa. Omukulembeze we yali amaliridde okutta obwana bwonna ka Yesu kafiire omwo. Malayika wa Mukama najja n'agamba Yusufu nti ddusa omwana ne nnyina mugende eri mu Afirika mu Egypt. Yusufu tuyasiba namu n'akwata Mariyamu ne Yesu, oba n'akwata Mary oba Mere oba Bikira Mariya paka mu Afirika. Kyobulaba ffe tukyamulina ewalala wonna bayayanira bisiyaga ffe twagaana. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omufirika kubira Mukama engalo zikubire waggulu buli lwe baagala okutta Yesu asigala mu Afirika. Oba eri ategede kye ŋŋamba. Yesu n'ajja ne Yozefu. Yozefu mubazzi n'akola omulimu ogwo ogw'omutwe n'agukolerawo e Misiri. N'abajja buli kibajje kyonna. Kiro malayika n'ajja n'amugamba nti kwata omwana ne nnyina muddeyo, Kerode afudde. Eyali ayigganya omwana afudde. Abaali bayigganya omwana bafudde. Yozefu n'akwata mukyala we Mariyamu oba Mariya ne Yesu ne bakomawo nga oda z'okubatta zaavaawo dda. N'atandikira awo ate okukola ebyamutondesa. So gavumenti bw'ebaawo nga mbi nga gwe weenywezeza Katonda era ng'oli wa Katonda, bw'eba tejja kukusobozesa Katonda waakugjawo n'akutwala ewalala paka gavumenti erwerivaawo. Era gy'olaze tofiirwa budde bu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.